Mulinya ly'abantu b'e Kawempe North ne bannakawempe bonna ne bannakampala bonna okutwaliza wamu ne mulinya ly'omubaka waffe Elias Nalukola mulinya lya National Unity Platform zigulawo eddwaliro lino ku lwa Katonda n'ensi yange. Omwana oyo mutwale waayo Mike wali His Excellency agenda kutongoza eddwaliro ijja kukwatamu ebigambo bya His Excellency ng'atongoza eddwaliro aliguddewo. Abamawulire mukolemu ku space katono. Several Mr. President, tusanyusa okulabako eno mu Kawempe North Constituency nga toli wamu ne tiimu Lukubita, tiimu enkambwe, tiimu ey'amaanyi, erimu Secretary General, erimu Leader of Opposition. Mukama wange tuli basanyufu nnyo okulabako. Olunaku lwa leero si lwa bulijjo ssebo. Kyova olaba era naawe atali civilian yeggwali wano ng'omugenyi omukulu. Mukama wange nkusaba otwale omukisa guno ogulewo wano ssebo, osale akaguwa kano, ebirala tunaabyogera ssebo nga tukomyewo. Oluvannyuma lw'okusala ssebo tunaalambula munda awo. Weewaawo ssebo. Mulinya ly'abantu b'e Kawempe North ne bannakawempe bonna ne bannakampala bonna okutwaliza wamu ne mulinya ly'omubaka waffe Elias Nalukola mulinya lya National Unity Platform zigulawo eddwaliro lino ku lwa Katonda n'ensi yange. Embeera bwetubere omwagala w'abantu batyakulensenkamu amaze okubanga ate agulawo eddwaliro lya Honorable Sekirinya lyakuleeta abantu b'e Kawempe. Embeera bwetubere. Then this is our pharmacy. Katonsawo baba avudde eri ewa doctor wano watuukira ng'alina prescription form ye tumuwa eddagala then tugattako n'okumunyonyola engeri gy'agenda okulikozesa. So kakati nze bwemba okololamu njagala ompe akadagala ka sirapu kakinga kano tekalina side effects zonna. Nsobola okubawa waliwo omulaga bana eddagala ly'abalwadde ffe This is ophthalmic clinic. So ophthalmic clinic officer. Amaso gana tawanya nanyi jakujja wano. Enwanero tetugenda kukola ku galubindi zokka wabula n'obujjanjabi ne surgeries tubeera tuzikola. So tulina eye clinic ejjudde. Mutwale ko president mukali akantu ke wansomesa asome galubindi zote mtenda dole eba bimira ama musagenda tula jangu
ZL gakyali malamu nedda tetunaba konfaminga kati somesa lino tandikira waggulu neera EFP TDZEO CLF Mwanyina wakaliikuusi alowooza mbw asobola ffe otutiisatiisa kale nze nkubuulira mwanyina w'awalumbe ne bwagenda ng'aleekaana amazima tasobola tulemesa kuwoomerwa ttooke lyaffe fe abaatulonda baatulonda yefe abeeno yefe bannyini nsonga ate ng'ekikulu ekinene ennyo yefe abeeni UP. Mr. President kankubulira amazima eni UP yafufugaza yefe abagamba teryagamba. Wow. Enteekateeka zonna ziwedde. Teri kulanga kulala olunaku lwa leero omubaka wa Kawempe North Haji Elias Nalukola Luyimbazi aguddewo agenda kugulawo eddwaliro munanga akoledde abantu be Kawempe eddwaliro abantu be Kawempe muli bamukisa mwalonda Segirinya n'abakolera eddwaliro kati noono Nalukola Elias Luyimbazi naye abakoledde eddwaliro. Tubayozayoza abantu be Kawempe mwe bali kulonda omubaka akolera abantu eddwaliro lino ligulwawo olunaku olwaleero. Zinagenda owera ssaawa 5 ng'eddwaliro limaze okuggulwawo. Banange twebaza nnyo omubaka we Kawempe North Elias Luyimbazi Nalukola ate ng'omugenyi omukulu agenda okubeera kuggulwawo eddwaliro lino si ye mulala wabula ye president waffe omuwaati President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku lwaliro just mubeereeko buli kimugenda bba mukifuna. Omanyi buli wempita bangamba Nalukola ate twali twakakutuuza mu madaraka ate ne wabaawo ebyagwawo bananga akantu ako kaleme bayinula ttama baganda bange ne bannyinaze akantu ako katono mukatwale nga kakasikonda akatonotono konywera amazzi n'otereera abantu abaatuwa obuvunaanyizibwa obwo bamemba ba palamenti yemmwe weemuli wano temunnafa. Omutontomi agamba nti abalonda Nalukola weebali era tebannafa tujja kaddamu tukamuyire bwe kiba kyekyetaagisa. Oli mubbi wa njovu omanyi bwobba enjovu obonaabona nayo ogamba ngiteekeko mu kadeeya nga tejaamu ngiteekeko wano mu kasiiya nga tejaamu n'obeeraawo ng'obonaabona ekivaamu ng'odda mu byantanantana nti omusota gwalumye ente wabadde oyagala kulume mulaalo kakati embeera efaanana bweto tebatiisa ekikulu teolite omulamuzi wadde nga bye yasala byali byambankyolo nnyo mumumanyi omusango gwe yansingisa mbu Nalukola yakuba kampeyini ku lunaku lw'okulonda naye nga Nalukola yali badde amala ebiseera bw'atyo ng'asiikira enkoko ebinyeebwa akalulu ke twawangula okuva ku ntandikwa. Nalukola yali akyetaaga okuddamu okuperereza akalulu n'obujulizi obw'amankyolo twamugamba omulamuzi y'omwoyo nti abo batuwe tubakunyemu n'agamba apaana kyokka bwe yali awo ensalawo ye yagamba bano abajulizi obujulizi bwe baleese teriyabuwakanyiza nyabula singa ensala eyo yali wakukisomera wano mu Kawempe ne balyoka bamukuba olwogolo n'alyoka akizuula nti awakanyiza amaanyi g'abantu ge gajja okusalawo ate nga Mungu yawa obuyinza gw'aba ayagadde. Nze neesigamira Mungu kuba Mungu byalagira alagira mmwe nti mubikole ne biryoka biba. Nalukola tesobola kwewaŋŋamya n'oyo omwana w'abakundi tasobola kutwewaŋŋamyako ewaabwe amanyiyo yefe abaawanooze nammwe yefe abalina okusalawo ani abantu kulembera
bannange temweraliikirira twajulira kuba twali tukimanyi nti olw'okuba twabawuttula nnyo n'enkoona n'enywa ne bwe twaligambye nti tuddemu akalulu baalisaze amagezi ag'okwebalasa ne tugamba leka twongere tujulire tulabe oba n'abalamuzi abasatu abaasoma ennyo nabo banaasigala nga bayimirizaawo ebyamancoolo ebyasalibwawo omulamuzi oyo wa high court. Omulamuzi oyo wa high court bye yasalawo tebisobola kuyimirira era tuliba biwakanya kuba tetusobola kukkiriza bibeere mu kye tuyita jurisprudence ennamulanga bweba bw'oleka ensala ng'eyo